Monday kiro sawa 5 paka sawa 6, ku Sunday kiro sawa 5 kitundu paka sawa 6 n'ekitundu. N'ensonga ez'enjawulo 216 yaweddeko tule mu 217. Kati 217 bw'abanga ayingiddewo weetegekera ki? Wobeera wali watya wakyuseemukko wali otandika 216 olina bye wali oyagala bibeere bisobodde okuba oba bisunzeeko. Bw'okutte peni n'otiikinga 216 olina by'ofunyeemu because okola list ne budget nja kukola kino na kino na kino tobiyuza kebeerako osobodde kufuna bitya. Bwe kiba kigaanye kati seeti nga by'onoosobola okukola 217 218 akusange ng'ebyosobodde okubifuna. Naye ebyo by'otaddewo tebyekola byokka gwabitaddewo gw'olina obituukiriza. Ye muntu akulaakulana n'ensi n'etambula bulungi. Nze Nurdin Ntege atudde wano. Byonna gy'osinzira okutulaba abali mu America, abali UK, abali Sweden, abali South Africa, Zambia, Rwanda, Spain, byonna gy'osinzira okulaba Bukedde TV tusanyuse okukulaba. Mu studio nyina abagenyi bano bamuva Bulaaya bazze kutulabako ng'ate bannayuganda bannaffe balina bye balaba ebisaana okutereezaamu oba biki bye tulina okukolako n'ebintu ebiringa ebyo. So tubaleese batukubira ettooki bo eggwanga baliraba bitya, biki ebisaana okutereeza, ki ekirina okubeera kitya. Ke kabinkano k'ekiro ka leero ku side wali nina omukulu Patrick Asiimwe, ono munnamateeka wakolera Bungereza. Sebo buuza ku bannayuganda otwongere n'ekikyuli ogenda otya Bungereza naawe. Nze Asiimwe Patrick banzaala Busenyi naye kati mbeera London maze myaka egiwerako kumpi 15-16 n'agendayo edda. Era bwe natuukayo n'ensoma byalo nenkugukira mu bya lokati bampita mpitibwa barrister. Barrister yakola ki? Kwegamba wano tulina babayita advocates bonna biri kimu naye ng'eri tulina solicitors and barristers. Kiringa bwolaba olina a doctor who is a general practitioner and a surgeon. Okay. So for me, I'm in that the surgeon. Mu byamateeka. Era otoli general. Ow'ettakaze wafiiriddwa olina layini eyiyo. Era nakugukira mu bya criminal law and immigration. That's my specialism. Okay. Tusanyusa okulaba ku Bukedde. Nange nsanyusa. Ab'Ebushenyi babuuzeeko baga omwana wa mwali wano. Muri mutya Ab'Ebushenyi mukimanyi mbagala nnyo mbaddeyo era muri gye mwena mbire ndiyo ndi ekiro kikuru nimbakona munonga Bushenyi naddala Bunyali Kashike nkuruga muri gye mugumire nimbendeze mwaka musya. Olabe happy bwirize. Ali mu makati nyino omukulu Robert Nsubuga Kageme ono naye musajja Mungereza kati ate nga munnayuganda bwekitolo kiri bwekiri buuza ku bannayuganda. Sanyusa nnyo okuliza bannayuganda mwenna mbaagala nnyo mukulike olunaku ate era mbagaliza omwaka omupya guno muguyite guli mwaguyitamu guno mubeere nagwo nga mukulu bwe yabagambye ate mwongeremu amaanyi mukole tusobole okuba nga twejja mu bwavu. Ntumira nnyo ab'ewaffe Buwaya okuviira ddala nakawuka Kasanje Sazi mwena mbagala nnyo mwongera amaanyi bye mukola. Eyo bali mama yirungi nakawuka oyina akatale UK nakawuka tebalima malungi agobaganima mu Kasenge waffe tulima muhogo lumonde kasooli bali walafunira akatale UK ako sikalina akapa irungi sikalina no gotwalayo kimera nobagayagana ogalaba tewebaka nsobola okutwala ekimera nga nja kireka ku immigration okujjako mukama wange ayinza okunzijayo nja kugenda ki wa mukama wange. Okay. Ono omukyala ye Rosalind Birungi erinyo jyadyogera bulungi maye abantu abava Bulaaya eyo muli bazibu. Gwe mukyala nze mukyala Rosalind Rose Birungi omukyala Rosalind Rose Birungi nabeerako Bulaaya kati nakoma waka kuva 2012 era nsanyuse nnyo okubeera wano kubeera nammwe
balamusiza mwenna mbakulisa n'olunaku lukulu. Wabeerako e Bulaaya ddi era n'ovaayo ddi? Nabeerayo emyaka mabega from 2000 okukwera ddala 2012. Emyaka nga 12 ng'okola ki? Nga tubeereyo nga nkolerayo Croydon, nga mbeera South Croydon. Bakola ki abo? Nedda nga tubeera mu by'obusuubuzi nga nzira nnyo awaka to and from. Sabeerera ddala nga ng'odiringira nnyo wano naye ate nga at the same time nga ndi minisita wa Kabaka oyo nga kyali mwana muto era nga ngenda nga nkomawo naye waliwo emyaka endala gye namalayo ng'ena mu kitundu kuva 2007 okutuukira ddala 2012 awo nembeerawo ddala for some time ngeno nakomerawo ddala 2012. Okay. Yes. Kati mwe bantu betulinawo abafunye ku kitangaala abafunye exposure. Mulabye effe bye tutakola ki? Bye tutalabye. Uganda eri bubi. We mwagireko olumu musangeze mabega oba ng'ebimu bikuze. Naye wano ekitakula obwavu ffe tuli baavu nnyo wano Uganda. Okitegedde? Simanyi gwe bootera okuweereza ssente bakugamba lekeraawo. Ffe twateredde katandike ne mukulu asimu. By the way, bw'ogamba ku ky'obwavu simanyi kikyosinzira obuvaavu mu ssente oba ssente ffe twagala ssente tetwagala golo. Kubanga neri abaavu gye bali naye ndowooza kiva ne ku happiness. Oli asobola kuba ne ssente ng'aziraba naye nga talina kusanyuka. Naye obwavu bw'essente kisinziira nabwo kiva ku byoyetaaga. Bw'obanga gwe byolabye binene era oba ojja kwetaaga ebisinga binene. So awo oba owulira nti oli mwavu. Naye bw'obanga olabye kitono nga kyoyetaaga kyekyo. But basics, what we call basics, bw'obanga ozirina ate ng'ozifuna bulungi. Olina wosula, olina kyolya, kwambala, nga basics of human nature nga bweziri. Kati basics nga bw'ozinyonyodde. Tumaze ozifuna. Kwambala nyambadde, emmere ndidde kale. Bwakati mwenga we muli wano, mwena muli ba NRM. Ate muli kye tuyita NRM diaspora. Bwe kiri ekyo mukadde gwe gwani ekitiibwa kyo mu NRM diaspora? Kati nkulira chapter ya UK naye ate nga ndi diaspora chairman interim. Nkulira all the chapters. So it's the Diaspora League interim. Because we are going to prepare for elections and we shall soon conduct elections. But for now, I'm heading the league. The league? Yeah. Trying know some problems with some past administration, but it's changed. Actually, that was GDAC. It was not the league as such. Eno league yakabao era nze njikulira. Masa onja kujja. That's why njagadde okumanya ekyo ekitiibwa ky'oli kulaga nti bannayuganda bakukwatako butereevu. Kuba bw'obeereyo nga gw'okulira abali eyo somehow obanga president w'akasaako kali eyo bw'oba okakuŋŋaanyizza bw'okakuŋŋaanya kati kyova nkuleetera ebizibu ebiri luddawa e Uganda. Kuba bali gye mukoma okuba obulungi naffe mulina famire zammwe wa Uganda. Kati nze nkwadressingira bizibu biriwa Uganda, especially kati nga gwe chairman interim oba bayinza okusimira n'obeerera ddala. Era bw'okwata ku ekyo ebye Uganda tubifollowinga nnyo era bitukwatako nnyo. Tumaze we are actually only 6 months old, if I may use the word. Naye mu myezi 6 tubadde nga tulaga abannayuganda batukwatako ennyo. Waliwo Ugunde Isinjiro. Waliwo problem, lack of food, and it was actually terrible. I think there was drought. Aba diaspora twekunganya ne tusindikayo tane emu ya kawunga gye buyise. I think it was around 100 bags of maize and some trees to plant. Kiraga nti tumanyi ebifa kuki era ne tucontributinga. Waliwo n'omusajja yali ayagala kwetta yabuuka kuva ku wagulu ku mabiri. Ffe twasindika ssente ezayambako kumutreatinga n'aba mulamu era twagala na kumugulira ebyala ntwawulira nti
mutunzi Taylor twagala kusindika moa waliwo bana abatunda ennyama ku makubo naddala nga wakati oli kumpi kwa Masaka. I don't know, is it I've forgotten the area naye nga contributing Lukaya, yes. Tune group eyo twabawa tanka y'amazzi twabawa sente nezigula tanka y'amazzi waliwo bana abaana abefuuzi orphans nabo twa contributing ayo tulinyo kwega mu Uganda ebakwatako mu nnyo bwe mulaba obuzibu mukola ki yes atenga tuli only 6 months ketwakakolako naye twagala kukola ebisingako kati ekibuuzo kyange oluvannyuma lw'okubanga mugoberera Uganda kuba bobeera NRM diaspora mwe muba mu buyinza mu bufuzi NRM yekola ki efugibwa njagala ompeyo highlights ebintu nga 3-4 gwe byobeera ng'oli UK n'otunda n'ogamba naye bino tebitambula bulungi ewaffe singa bino 2-3 bwe biti bitambula gwe byolaba bitatambula bulungi mu Uganda generally nontunda NRM but the country kwegamba waliwo kati ng'ekizibu kyendabyo nze era tukyogerako nnyo gye buvudde abantu babadde bafanya ku nguudo accidents era twajja ne tuwulirako ne patron waffe patron Haji Kigongo nga twagala tuleete at least bakole like experiment balabe bwe tuintroducing speed cameras tulaba basobola kuyamba naye n'atugamba nti okufasite kuva mu speed yokka mulimu n'ebirala motoka zibanga tisinungi oba bavuga tebalina licenses so ne tulaba nti if the police can somehow enhance their enlightenment on how to administer and to at least manage that area of traffic control and also get involved in the training of the drivers, get involved in these schools that teach people how to drive, driving schools. But eventu omuntu nga tanafuna driving license aberenga bamu trainings both engalina both what we call both theory and practical asokaite theory amanye nti nga sinagenda ku luguudo manyi theory manyi kikolebwa kyonna ku motoka. I don't think they have that here yet. They oli bwabanga amanyi kuvuga agenda tamanyi bulungi theory yo kuvuga so ebyo waliwo aba police ate abakwate motoka bojimulekera otajivuga waliwo ne well so ne wabawo ekyo then ekirala ekitulumanyo naye ndowooza kijja kutereera obutakanga ba foreign investors abajja wano obutabakanga bajja ne batafuna reception nungi kwegamba engeri yetwanirizamu ba musiga nsimbi wano ba investors yes investors sinungi oluusi wano ba investor bali bulungi nnyo oluusi feedback gyetufuna kagera alinga alina kyayigamba kikyogamba ku ekyo ba investor tubayisa tutya ba investors wana investor babulamu wawaasula no tetugamba nti okuba nti babasanyukira bulungi tetutegeeza nga ggwe mukulu Nodin nti togenze ku kisayi n'okuba mu ngalo musonyukira tetutegeeza ba investors kati abamu batya okujja wano tujja kyogerako tukimaye bulungi nnyo corruption agoba ba investors mu ggwanga enguzi hata omusajja azze kukola wano enguzi omuntu wa bulijjo si yagirya netukirize nti bannaffe abamu basussa waggulu eyo basussa okuba nti investor ayagala kujja naye ati noyagala omale omulyako n'omubuuza ye afunira wa kyembuuza ebyo wabisoma mu mawulire waliwo investor yabikugamba wabira baluddawa saabisoma mawulire kyali kitya ekyo nali kyali kintuuseeko ne bannange nali nkola ku ebyo ti waliwo project ejja wano nga egenda kuyamba gavumenti eyambe n'omuntu wa bulijjo ba investor ne baga nti okay tuli ready. Project yali ki? Project yali simanyi obanja atuukirize mukama wangu bananzikiriza you might not ndoza sijja jogera kati tunyonyere project yeyo nti bali bagenda kukola wano project nene ddala ngiyamba abantu ba bulijjo ate yamba ne government
naye parliament netuuka okusindika akakiiko e Bungereza mu Leeds. Bwenjogera Leeds abo bemanyi baani abagende Leeds project yeyo bali ba MPs okuva across mu bibiina byonna ne batuuka eri ne batuula mu kifo ky'okuteesa nga tuli mu break oba okubanga bwe twatuuka mu break ne bajjanga babuuza muteesa mumudde mukaawo ba investors ne babuuza ba MPs abo nti ki kyemwetaaga tebategeera loza kibagande kyemwetaaga bo kyebaddamu kyali kimu nti singa mutuwa ekintu kino naye ffe tufunirako wano twagalako kino nababuuza nti ate ekyo kyaki ne baddamu nti ffe tebatusasula bulungi nga sitegeeza nti ba movement naba opposition netuuka okubanga tumaze meeting eyo ba investors ne bakomawo wano ngenda kukomawo kageme ngenda kukomawo awo katusooke tumulemu Katonda ate tukomewo